Timu ya Malunzi yemu ku timu ezibadde mu nsiiko olwaleero mu mpaka za liigi y'eggwanga ey'oku ntiko eya Uganda Premier League eno ng'ebadde ettunka ne Express FC mukwano gwa bangi. Omupiira guno guzannyirwa ku kisaawe ekya Luzira Prison Stadium era gugenze okukomekerezebwa nga Malunzi yeegwangudde ku ggoolo 2 ku bwereere eziteebeddwa Fred Amaku ne Ronald Olumbi. Ate mu mpaka z'eggombolola ezaakweba Cup zino nga zizannyiddwa olunaku lulamba zigenze okukomekerezebwa nga Mutuba gumu Mazinga yeziwangudde. Tiimu eno okutuuka ku kino ekubye mu Myuka Bujumba ku luzannya lw'akamalirizo era omupiira guno egwangudde mu kakodyo akakusimagana penalty ku ggoonya ku 5 oluvannyuma lw'eddakiika 9 okuggwa amaliri nga tewali alengedde katimba ka munne. Omwami wa Kabaka amulamulirako essaza lya Ssese Kweba Augustine Kasirye yabadde omugenyi omukulu ku mupiira guno. Ono yeebazizza ttiimu zonna ezeetabye mu mpaka zino. Ttiimu eno abantu be tugenda okujja mu magombolola kwe tugenda okuzimbira ttiimu. Era twabadde mu lukiiko ne tusalawo nti ku bano kwe tutandikira. Ate ne tubafunira ne kooki ow'emu kitundu kino. Tiimu z'eggombolola 4 ze zeetabye mu mpaka zino ezatandikibwa n'ekigendererwa eky'okuzuula abasambi abagenda okuzannyira mu mpaka ez'amasaza aga Buganda. Abaana ab'ekitundu balaze ebitone byabwe eby'enjawulo era waliwo okunyumirwa okw'enjawulo okugenze mu maaso. Abaana ab'amasomero beetabyemu nnyo ekikopo. Empaka zino ziyambye okuvumbula ebitone eby'amasomero. Nze nja kuwagira nnyo nga nina abazannyi bange bendaba nga bavudde mu magombolola. Kijja kumpa essuubi n'amaanyi nti abaana baffe ab'ewaka nabo bafunye omukisa okubeera nga balabikirako ku ttiimu y'essaza n'okulabikirako ku TV ez'enjawulo, ate nabo kibawa omwaganya okulaba nti ebitone byabwe bigenda mu maaso okusambirako mu ttiimu endala ez'amaanyi. Ssese ly'essaza eryokusatu okumaliriza empaka zino ng'amalala kuliko Buluuli ne Mawogola. Wewa muyogeyoge bannaffe abatuuse ku buwanguzi bwe tweyongerayo ttiimu ya UCU